Oluvannyuma lw'ebyavudde mu kalulu oba ebyalangiriddwa omulamuzi ow'ekitiibwa Simon Byabakama obutabeera ku sayidi y'ekibiina ki The National Unity Platform nga His Excellency Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina teyalangiriddwa ku bwa president ekifo ekyatwaliddwa mwami Yoweri Kaguta Museveni ate era nga Mukaddeke Kamu ne David Lewis Rubongo Ssaabawandiisi w'ekibiina kino ekifo kya bwa Kampala MP tekyagenze sayidi ye wabula era kyagudde mikono gya munna NRM omukyala amanyiddwa nga Ajati Minsa Kabanda. Kati abwanga bukyakyuse kwolekezebwa eri banna NUP bonna abeetabye mu kalulu kano naddala abo abeesimbawo ku bwa MP tutunuulire baani abawangudde omulundi guno era MP bameka NUP begenda okubanga esindika mu parliament ey'eggwanga nyaffe Uganda omwaka guno oba ekisanja kino ekya 2026 paka 2023 newankubadde nga bali bensoose okuba nga nkulambululira nabo bakyasala entoto n'okulaba butya bwe bayinza okuba nti babanjamu obuwanguzi bwabwe katusooke twolekere ku abo abamaze okulangirirwa era nga balinda kimu kulayira. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Mu banna NUP abasoose okuba nti balangirirwa era nga bawangudde dda ebifo by'obwa MP asookera ddala ye mukulu ddala era ng'ono yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament eri mu kukomekkerezebwa omukulu Honorable Joel Ssenyonyi yamaze dda okulangirirwa nga MP ow'ekitundu ekya Nakawa West era ng'eno gyabadde ojja kujjukira nti ono waaliwo kalumanywera w'amaanyi nnyo nnyini ddala oluvannyuma lwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Ivan Bwowe okumukuba mu mbuga z'amateeka wabula ebintu byatanize out ku sayidi ye. Mukaddeke Kamu omukulu wa Dakaawa amanyiddwa nga Honorable Saazi Godfrey ono yabadde Honorable MP owa Gomba East era ekifo kino we bamaze okuba nti nno bakuba obululu ekifo omukulu yazzeemu okuba nga akyeddiza era abantu b'eggomba akalulu bakamuwadde newankubadde ng'ono naye yali asula ku tebuukye nga atuuza ya lukugunyu oluvannyuma lw'okuba nti Flavia Namulindwa yali amusuza atuuyana wabula this time round ebintu byasigadde nga biri ku sayidi ye. Omukulu gw'olaba ku screen eddakiika eno onamanyiddwa nga Moses Musanje Lukanga. Omukulu Musanje Moses ekifo kya Njeru municipality MP side eyo mu Buikwe omukulu ekifo yamaze dda okuba nga akikonola. Mukaddeke Kamu omukulu amanyiddwa nga George Musisi ono badde oyina kumuyitanga lya kanso wabula njagala okutegeeza nti mu weeks ntono nnyo oba mu bbanga ttono nnyo n'erya Honorable ligenda kubanga limwegattako mu butongole. Omukulu George Musisi yabadde yeesimbyewo mu bitundu bya Kira municipality ewantu ewabadde Honorable Ssemujunganda ng'abadde amazeewo emyaka n'ebisiibo. Bugamba emyaka n'ebisiibo obeera tokiwanvuyiza buwanvuya. Honorable omukulu George Musisi ekifo yakiwangudde. Omukyala gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Right Honorable Betty Ethel Naluyima. Ono ekifo kya Wakiso Woman MP yazzeemu okubeera nga akyetwalira era y'omu ku bagenda okuba nga batunuulirwa ennyo ekibiina ki National Unity Platform olw'ensonga si newcomer nabwe kityo engeri gye kiri nti NUP omulundi guno ereeseemuko ku ba newcomer ab'enjawulo omukyalo najja kuba nga atunuulirwa okubeera nga akwata ku banne ku mikono basobole okuba nga batambuza obukulembeze naddala mu gavumenti eyo ey'ekisiikirize oba eya the opposition. Mu kaseera ke kamu omukulu ono gw'olaba ku screen naye si newcomer Honorable Serukenya David ono ng'ava wali Makindye Ssaabagabo. Omukulu ono musajja si wa bigambo nnyo si wa ttattatta naye abantu ba Makindye Ssaabagabo baamutegeera ne ssekutegeera yennayina era njagala okutegeeza nti Honorable Serukenya David ekifo yazzeemu okuba nga akiwuuta buva. Omukulu gw'olaba ku screen y'omu ku bakulu mu kibiina ki The National Unity Platform. Omukulu amanyiddwa nga John Baptist Nambeshe. Abantu ba Manje County bitundu by'e Buduude eyo bagambye nti wamma bw'obadde okulembera tokulembedde bubi
nabwe kityo katuwongere okubeera nga tukukwasa omumuli oyongere okubanga otukulembera. So njagala okubategeeza nti omukulu John Baptist Nambeshe ekifo ky'obwa MP bwa Manjia County yazeemu okubanga akiwuuta buva. Ojja kujjukira nti still era yabadde mu kifo ekyo. Ku screen omukulu gw'olaba musajja ayogera ateerya ntama era bw'asimba amannyo ku nsonga ddala wamma otunula n'ogamba nti keekiiko. Oyo gw'olaba ye Honorable Nsamba Patrick Kasanda North. Abaayo baagambye nti temukwata ku Honorable waffe ekifo katukimuwe. Kale wetubanga tuvudde awo omukulu gw'olaba ye Honorable oba Honorable to be Kuteesa Patrick ono ye yatutte ekifo kya Kimanya Kabonera ab'e Masaka gye muli. So omukulu gw'olaba Kuteesa Patrick abadde ebbanga lyonna atambuza eŋŋombo y'okubeera nti ye munnankyukakyuka era abantu beeyo bagambye kati katuwe ku munnankyukakyuka tulaba oba alina enkyukakyuka gy'anaaleeta wano mu Kimanya Kabonera. So ye mukulu Kuteesa Patrick mukadeke kammwe tubanga awo tuvuddewo. Omukyala golaba ku screen amanyiddwa nga Sumaya Naabawanuka. Omukyala Sumaya Naabawanuka abantu b'Mubende wali mu Mubende municipality bagambye nti bw'obanga kaadi gy'olina ya NUP tukimanyi bumanya nti umbrella we tuba tugirengedde tuba tetulina kakunkuna ekaada yiiyo tebamuwadde kaadi wabula bamuwadde ekifo kyabwa MP Sumaya Naabawanuka. Omukulu gw'olaba ku screen eddakiika eno amanyiddwa nga Kanaabi Ejime. Yes, omukulu ono nno yaweereddwa obwa MP Buikwe South Side eyo. Yes, omukulu Kanaabi Ejime olwatuuse abantu be Buikwe tebazzeemu kudda mu mbeera ya kutangatanga yadde okubaako we batunula nti oba woowoowayi. So omukulu Kanaabi Ejime naye yalondeddwa butereevu nnyo nnyini ddala agenda kubanga abantu be Buikwe South abakulembera straight away. Mukadeke kammwe tubanga tuvuddeko kaawo bwe twefumbika oba ne tuyingirako ebitundu bya Jinja munda ddala. Omukulu gw'olaba amanyiddwa nga Odwari John. Omujjukira one time nali ngamba nti ekibiina ki National Unity Platform kyali kimuwadde kaadi. So omukulu Odwari John yamaze okubeera nga yeewangulira ekifo mu bitundu by'eno mukwano gwange. So yagenda okubeera MP wa Kagoma North Constituency mu bitundu ebyo ebya Eastern mukwano gwange. Kale awo tuvaawo ko tujja kubanga tukkirira wali ye Nakifuma. Yes, omukulu gw'olaba ku screen Alhaj Kiwanuka Sulaiman sajja aswigida Ssebaagina yanoga agamba nti ku lw'obumu enkulaakulana n'okutumbula ebyemizannyo bamaze dda okubeera nti abantu ba Nakifuma County omukulu bamuweera ddala akalulu. So balinze kulaba ebyo byabadde abasuubiza oba n'abituukiriza. Batera nkugambye buli gw'olaba ku vidiyo eno mukwano gwange manya munnankyukakyuka era munnastruggle era nga card yamuweebwa the National Unity Platform giyite NUP. Ye by the way yugira kuli kale tujja kudda. Kale omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Ayagala Mukuve Jamal. Yes, Ayagala Mukuve Jamal yaweereddwa bulungi ekifo ky'obwa MP bwa Bukooli North era nga side ze bugiri bagamba nti Ayagala kyoyagala twakitegedde. Kale omukulu gw'olaba ku screen gwe mulaba ku NTV buli lunaku olwokutaano program emanyiddwa nga Zungululu. Obadde omanyi waafaanana. Oyo nno gw'olaba ye Ivan Kyeyune. Omukulu ono atobye okutuuka wano. Ivan Kyeyune yawangudde dda obwa MP bwa Nakasongola County straight out Nakasongola. Omusajja oyo ayagadde Nakasongola ebbanga lyonna paka mukama oyamugonnomoddeko omukisa. Abantu b'e Kawempe definitely Kawempe North mubadde mumanyi bulungi ebintu nga ebibadde bitambula. Honorable Nalukoolo oyo yajja wali mu by-election n'awangula oluvannyuma ate nga bamukubye mu kkooti. Omusajja teyabugumya na mboge mu parliament okakana nga bamukukunuddeyo. This time round wabaddewo okuluma amannyo mu kulangirira Honorable Nalukoolo, but I want to tell you authoritatively that Nalukoolo Elias ye MP
owa Kawempe North. Awo nno tuveewo. Omukulu gw'olaba ku screen ye Andrew Kiza Kaluya. Owulira erinnya Kaluya omanya nti nno tuba tufubutuka eri mu Eastern mukwano gwange. Ono nno ekifo kya Kigulu South Constituency MP waayo yamaze okubeera nga ekifo akikwatira ddala. Abantu beeno bamwesize ne bamugamba nti bw'obanga kadde oli ku ya NUP ate ffe baani abatenguwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu genda mu parliament. Bwetuvaawo awo omukyala gw'olaba ku screen nsingo biseera omukyalo damanyiddwa nga Nantongo Rose the Honorable yamaze okubeera nga abantu beekyotera bagamba nsingo biseera waffe Honorable Nantongo Rose lwaki tagenda oba lwaki tetuddamu kubeera nti akalulu kano tukakuba ne tukateeka mu mikono gye. So osuubira okulaba Honorable Nantongo Rose oyo maaso awo mu parliament. Mukadde ke kamu omukyala gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Namutaawe Joan. Abamu batera muyita Namutaawe Joana. Mukyala oyo teyeerya ntama. The beautiful Honorable Namutaawe Joan yamaze dde okubeera nti saidi z'e Masaka awo bagamba nti sokuddeyoko ddeyo ekintu kino osooka okikwasaganya still. Kati wetugenda wali ennyendo omukungwe baanamu ebintu byakalubyemu ssebo. Omukulu gw'olaba ku screen ye Honorable to be. Wengamba Honorable to be just nti oyo abeera tabadde mu parliament era ku kifo ekyabeera abadde tabadde mu parliament. Omukulu gw'olaba ku screen ye Javira Sebina Lubowa. Ekifo kya nnyendo mukungwe ababadde bamanyane olwati omukulu bamuwadde akalulu yakalidde. Bwe tuvaawo kaawo bwe kyali bwe kibadde bwe kiriba era bwe kitambudde emirembe n'ennaku. Omukyala amanyiddwa nga Betty Namboze Bakireke emyaka agikonodde ng'ali mu parliament. N'omulundi guno abantu b'e Mukono bagambye nti wadde obaddeko akabanga ffe twandibanga situkuyinaako nnyo tawa bwegenze wala. Nabwe kityo Honorable Betty Namboze bamuzizaayo mu parliament nga bayita mu kalulu abantu b'e Mukono side eyo. Ku screen omukyala gw'olaba bamuyita Saala Lwansansula oba Lwansansula. Honorable Lwansansula Saala. Abantu b'e Jinja naddala Jinja City bagambye nti ffe wano mu Eastern Honorable Saala tumwagala ali mu parliament wali. Kyagala okutegeeza nti ono baamulonze dda era we kuba kulangirirwa ekyo kyawedde dda. Omukulu gw'olaba ku screen eddakiika eno afubutuka mu bitundu bya Rubaga North Kampala wano wennyini. Omukulu amanyiddwa nga Abubeka Kawalya. Abubeka Kawalya ye incumbent era nga yabaddeyo mu parliament ku kifo kyekimu ekya Rubaga North. So Abubeka Kawalya abantu ba Rubaga North bagambye nti Abubeka Kawalya ddayo mu parliament. Obaddewo kati era tukwongedde ddayo oyongere okubeera nga otukunkumula omukono mu kibya. Kati omukulu gw'olaba ku screen eddakiika ero onamanyiddwa nga Honorable Muwada Nkunyingi. In fact mu parliament ewedde mu gavumenti eyo ey'ekisiikirize abadde ndoza akola ku nsonga z'amateeka awo oba kukwasaganya nsonga z'ebweru na Uganda. Gavumenti ey'ekisiikirize abadde muno ekifo. So Honorable Muwada Nkunyingi yabadde MP wa Kyadondo East. N'omulundi guno abaayo bagambye nti ate kati ffe tulina buzibu ki ku Honorable Muwada Nkunyingi. Lwaki taddayo ekintu n'ayongera okubeera ng'aki? Omukyala gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Nalubowa Rose. Nalubowa Rose yalidde ekifo kya Woman MP Masaka City. Wabula ono yakubye honorable to be as she was yet to be. Ono yakubye Justin Namere. Yes, Justin Namere yabadde ayagala ekifo kino era bwe babadde batunka Nalubowa Rose n'akuba Justin Namere owa NRM ne Sekukuba yenna. Awo tuveewo tweyongerekoko mu maaso. Omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Honorable Nganda Ali Mulyannyama. Ojja kujjukira ono ya switchinga constituency abaaliwo mujjukira bulungi. Omukulu ono nno katono alemererwe okwesimbawo
waliwo abaali bamukubye mu mbuga wabula nayejjerezebwa ku petition eyo. Ekyama Kinde East owa MP Abawangudde abamu ku misaayi emito ye mukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Nkeretanyi Yusufu. Omukulu Nkeretanyi Yusufu Kalungu East abaye bagambye famanyi tugalaba muono Nkeretanyi musajja abaddewo, musajja asagula ground, musajja anoonya akalulu ne sekunoonya yenna ate nga tekenoonyeza yekka wabula akanoonyeza n'omukulembeze w'ekibira ki the National Unity Platform abamugamba nti Parliament jju Nkeretanyi Yusufu jju. Omukulu gw'olaba ku screen eddakiika eno amanyiddwa nga Robert Sekitoleko. Abantu be bamunaanika bagambye nti naye kati Robert Sekitoleko bw'ayingira wali bwe yesogayo tuba tukosebwaki. So njagala okutegeeza nti Honorable Robert Sekitoleko abantu be bamunaanika bazeemu ne bagamba nti jju Robert Sekitoleko jju era yamaze dde okubeera nti alangirirwa. Omukyalo ono amanyiddwa nga Amaniyo Shila. Omukyalo ono yalwawo by the way okuweebwa kaadi ey'ekibiina ki National Unity Platform nti basooka ne bagabira be bagabidde kati ye yajja luvannyuma bwe muba mujjukira lisiti ezo ezaafuluma oluvannyuma Agaliwo ebadde ng'ekutuusaako ebintu bino kati obeera okola si kirungi okubanga tomanyi information eno. Omukyala Amaniyo Shira side ze Mukono Woman MP ekifo yakikutte kimuli mu nkwawa mukadde ke kamu. There is this big boss big man omukulu amanyiddwa nga Paul Mwiru. Ono erinnya lye livuga mu Eastern muganda wange ky'olina okumanya omukulu ono ground yaginafuya ne sekunafuya yenna. So njagala kutegeeza nti Jinja South East constituency Honorable Mwiru Paul abantu baye bagambye nti kati ate baleeta Honorable Paul Mwiru ng'oleeta ki ekirala kale ye wuuyo ayingire. Tuba tuli awo Honorable Joseph Sewungu sajja ono y'omu ku basajja aboogera nga teyeerya ntama tanyigirwa mu ttooke. Abantu ba Kalungu West bagambye kati bwe tutazaayo ono tuba tunazaayo aliwa. So omukulu Honorable Joseph Sewungu njagala okutegeeza nti naye mu Parliament ya 2026 it is 2026-2031 nayogedde bubi wali ku introduction 2026 paka 2031 so singa bwe nabadde ntwistinze olulimi. Omukulu gw'olaba ku screen ye honorable to be Zambale Blasio Mukasa yali asoma mawule wali ku TV eya NBS n'asuulawo omulimu n'agamba nti ye agenze Nansana kulembera abantu baayo. Ebintu bino bangi balowooza nti just kimuli mutwe naye yali akitegeeza era abantu b'e Nansana bamwesize ekifo ne bakimukwasa. Zambale Blasio Mukasa is coming very soon mu Parliament ya 2026-2031. Ku screen omukulu gw'olaba amanyiddwa nga Mulima Mayuni oba goyinza okuyita Honorable Mulima Mayuni. Musajja ali very serious, musajja ali gumite era musajja wankyukakyuka nnyo. Bitundu bya Mukono North bagambye nti kati atono we tuba nga tetumuwadde kalulu akalulu tuba tunaakakwasaani. Njagala okutegeeza nti mu Parliament eddako just lindirire omukulu Mulima Mayuni agenda kubeeranga ku floor ya Parliament. Mukadde ke kamu omukyala gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Teddy Namboze the Honorable. Omukyalo ono yafuna akadde akakazigizigi ennyo nnyini ddala naddala mu biseera by'okugaba kaadi olw'ensonga nti ekibiina ki NUP tekyasooka kubanga kimukwasa kaadi. Yes, basooka ekifo kye ne bakireka nga kiri mu space paniki n'erinnya wabula bwe bamuddiza kaadi omukyalo ono ekifo kino abantu b'empigi bagambye nti tukyamwetaaga era bamuwadde akalulu. Omukulu gw'olaba ku screen is a newcomer but ate ku maaso g'abantu ne bannayuganda si newcomer. Ntegeeza omukulu amanyiddwa nga Swengere azanya komedi oyo wa Swengere mukwano gwange ng'erinnya erituufu ye Hussein Muyonjo. Omukulu Muyonjo Hussein oba Swengere kamuwomya kaife kamuwomya is coming straight mu Parliament y'eggwanga nyaffe Uganda Pajinja North agambye ekifo kaba kimuweere ddala mu mbeera yakulumya bulumya ababaddewo. Ku screen omukyala gw'olaba amanyiddwa nga Helen Nakimuli. Helen Nakimuli
abantu ba Kalangala bagambye nti akakyala kano ka Honorable Nakimuli Helen ffe situkaalinaako buzibu kagende mu Parliament katuteeseze ng'abakyala abafubutuka e Kalangala district. Mukadde ke kamu omukyala amanyiddwa nga Zahala Luyirika oba Zahala Maala Luyirika ono yafuna akaseera akaali akazibu ennyo gye buvuddeko nti wakati ng'anoonya akalulu ate waliwo ensonga z'emyalo zitandise okuziikulwa mujja kujjukira ebyahamu n'ebisigadde byonna ebiteeso ebyateesebwa n'ebiringa ebyo waliwo okuyuugayuuga wabula abantu b'amakinde bagambye nti ono gwe twagala naawe totugamba bintu byonna tobaako kirala kyotugamba wetubanga tubudde awo omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Honorable Luchams David Kalwanga Busujju abantu ba Busujju bagambye nti Honorable David Kalwanga ffe situnabaako obuzibu bwe tukulabamu yadde obuzibu bwonna bwe tukyakufunyeeko ku kadi ya NUP Honorable David Kalwanga akalulu abantu beeno bakamuyiridde ne sekuyiira yenna ku screen omukulu gw'olaba ye Honorable Dennis Sekabira Honorable Dennis Sekabira abantu ba Katikamu naddala Katikamu North bagambye nti musajja ono Honorable akalulu kaako so njagala okutegeeza nti Honorable Dennis Sekabira ku lwa Katikamu North era ku kadi ya NUP y'omu kubagenda okubanga babalwa wali mu Parliament y'eggwanga nyaffe Uganda. Omukulu gw'olaba ku screen musajja agamba nti ye musajja w'amaanyi nnyo nnyini ddala era nga bwe kataligirya bwe yali yagamba okuva edda nedda Parliament y'eggwanga nyaffe Uganda omukulu Hassan Kirumira yajeesoze dda okujjako entaanya wabula Katikamu South Luweero bintu byonna bantu bagamba nti Hassan Kirumira it is fine, it is all well. Kati bwe tubaawo waliwo omukulu ono ali gumite nnyo. Omukulu ono y'omu ku basajja abasinze okubeera n'erinnya erisoundinze ennyo mu kalulu ak'okunoonyezebwa ka NUP. Omukulu amanyiddwa nga Mudyobole Abdinasa. Erinnya lya Mudyobole libadde buli wamu. Ono abadde yasalako yiganga in fact Eastern yonna nga bayimba Mudyobole yayingidde dda Parliament bagambe nti Mudyobole Abdunasa yegwe waffe tubanga tubudde waawo. Omukyala gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Honorable Brenda Nabukenya. Honorable Brenda Nabukenya Parliament yagiyingidde dda era nga akalulu bakamuwadde tebakamweweeseza just mulindirire bulindirizi ku floor ya Parliament. Kati omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Maseruka Robert is one of the youngest legislators. Bwe babayita do they call them legislators? Mwanji. So omuvubuka ono y'omu ku ba MPs abagenda okuba abasinga obuto mu Parliament ya 2026 231. So Maseruka Robert ekibiina ki NUP kyamwesiga era obuwanguzi yasobodde okubanga abuleeta paka waka. Kati ku screen omukulu gw'olaba amanyiddwa nga Honorable Francis Zaake Butebi Metiana Municipality. Ono jafubutuka oba java. Honorable Francis Zaake Butebi ebbanga lyonna bwe kyali emirembe n'ennaku amiina. Abantu beeno bakyalaga obwesige mu ye era nga byazze abakolera bagamba nti tik nabwe ekityo ne ku ballot waliwo kyabadde. Kati omukyalo ono gw'olaba y'omu ku bantu abakyasinze okubonaabona n'akalulu mu Uganda. Omukyalo ono Harriet Nakwedde omukazi alwanye n'akalulu wabula gye byakidde ng'akubye Eriosi Nantaba wamu n'asiime owa NRM. Omukyalo ono abadde yakabbinkana okumala emirundi 6 yajjako nga independent najjako emirundi 2 ng'owa FDC najjako emirundi 2 guno gwadde gwakubiri ng'owa NUP. Omukazi atobye this time round Parliament y'eggwanga
yawaliriza nga agiyingidde. Then omukyala gw'olaba ku screen, should I mention? Era mwagala mbe nga mwogerako era mwogereko ki. Omukyala gw'olaba ku screen eddakiika eno amanyiddwa nga Shamim Malende, omubaka Shamim Malende. Njagala kutegeeza nti omubaka Shamim Malende Woman MP Kampala, ekifo ekyo mukwano gwange kyo kyafuuse kikye nti for the second time yazzeemu okubeera nga akikoonola mu mikono gye nekidda. Bwetukkirira wali Bale County, omanyi saidi z'ebbaale eyo waliwo omwana mulenzi yali amanyiddwa nga Katongole omutongole, yayagala Bale naye Bale yagaana. So omukulu Honorable Charles Tebandeke agamba nti Bale ku ntikko teri kuzikisiza. Ekituufu kyo n'abantu beeno tebazikiza nga bamuwa akalulu. Tuveeyo tutambule tudde Rubaga South. Abantu ba Rubaga South, omukyala gw'olaba ku screen Eugenia Nasolo omumbejja nsense busesebo. Omumbejja Nasolo Eugenia guno gwe gwabadde omulundi gwe ogusooka okubeera nti ajja nayimira ku kada ya NUP mu Rubaga South. Ojja kujjukira nti yaggyibwako omukulu oli Nasolo Eugenia, abantu ba Rubaga bamuwadde. Omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Honorable Kiza Hakim Saula, oyo abadde kansala mu Rubaga. Yavuddeyo n'atambula n'agenda paka Bukoto South, esaidi z'Erwengo eyo. Bwe yatuuse eyo abantu baayo bamuwadde akalulu ne Sekuwa yenna. Gwe mulundi gwo gwasose okwesimbawo eyo ku kadi ya NUP, ate abantu baayo gwe mulundi ogwasose ne bagamba nti Kiza Hakim Saula, bw'obanga ddala otugamba nti kaada oli ku ya NUP, ate ffe baani abatenguwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati omukulu gw'olaba Nsanja Patrick, it is not yet confirmed. Newankubadde nga NUP ku list gye baafulumiza Nsanja Patrick bamutaddeko Grant Angel South, but as Agaliwo YouTube channel we are yet to confirm that. So omukulu gw'olaba ye Dr. Batuwa Timothy Lusala, gwenjo komekereza naye okumakinga toto y'abantu 50 abakakakasibwa era abalangiriddwa nti bawangudde obwa MP obw'ekibiina. Omukulu Dr. Batuwa Timothy Lusala ava Jinja South West constituency. Yes, that is Jinja City South West, yeah, side eyo gyava. So njagala okutegeeza nti eyo ye list y'abanna NUP abakakakasibwa nti bawangudde obwa MP era nga balangiriddwa ba returning officer aba districts ez'enjawulo oba constituencies ez'enjawulo nga bwenkunnyonnyodde awo. Kati bw'obanga olina munna NUP gw'otalabye ku list, kyogenda okunkolera wandika mu comment section ogambe nti kati atwala ye kati obutadde kati kati ye muntu wa NUP nga bantu beno badde bamwagala kati ye teyawangudde oba yawangudde. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira
ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa, kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.